Okay, major breaking news, ladies and gentlemen. Njagala soka kubuuza ekibuuzo. Bukyanga tubeera ku internet eno. Wali owuliddeko omukulembeze ng'avaayo, omukulembeze mbategeeza Bobi Wine, ng'avaayo okugamba bannayuganda security alerts. Kati nga tubuuza ennaku ntono nnyo ezitawera 13 tugende mu kalulu. Bassebo ne bannyabo. Omulimu gwalumbuye Kyagulanyi agututte. Ate mujjukire Bobi Wine tatera kuteeka information ku mikutu nga teri credible. At only 1.5 million osobola ofuna ettaka mu banaffe ba Jolo Quality Properties. Please simply call that number eri awo wansi, omukyalo yagenda kunnyonnyola ate obeere nga weefunira ettaka ku kakadde kamu n'ekitundu kwe batandikira. Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine agenze ku mukutu gwe just a few minutes ago ogwa Facebook, agenze ku mukutu gwe ogwa X n'ateekayo obubaka buno. Omulimu gwange gwa kuwuza mu video na kubannyonnyola kiki abadde ategeeza, because abasinga temutera nnyo kwagala bintu bya kusoma, bibawo obuzibu ng'ejja mbeera bize. Kati nze neeweddi mungenda kubannyonnyolera post season mumanye omukulembeze kyaba ategeeza. Kati vuga video. Agambye nti urgent security notice to all NUP leaders and activists. Eno security alert omukulembeze yagiwadde. Ekitegeeza nti eri very credible. Agambye atya, ahead of the upcoming elections, the security outfit called Crime Intelligence, led by Christopher Damulira, has once again activated a criminal operation of mass abduction and detention or enforced disappearance targeting NUP leaders and pro-change activists in Kampala, Wakiso, Mukono and the surrounding districts. Nkakuddire mu Luganda. Agambye nga twolekera okulonda ebitongole by'ebyokwelindirira ekikulemberwa Christopher Damulira kiteeseteese okuwamba abantu, okubabuzaawo, mainly nga batagetinga abakulembeze ba National Unity Platform ne bannankyukakyuka mu Kampala, Wakiso, Mukono n'ebitundu ebirinaanyeewo. N'agenda maaso n'agamba nti comrades in other urban areas in the rest of the country are also targeted by this operation, that we have credible information started yesterday already. Several comrades have been picked up. The executor of this operation has been divided into groups, with each group ordered to abduct at least 10 leaders, stroke activists in their areas of operation. Akugamba nti abasajja batandise okukwata abaana ne mu bitundu ebirala ebitali byayogeddeko naye nga birimu abantu bangi, okugezanga mu Arua, okugezanga Efort, okugezanga Embarara. Bataddewo abantu nga bali mu groups ez'enjawulo, buli group nga bagigambye okukwata abantu 10, abakulembeze 10 ne ba activists 10. We therefore strongly advise our leaders to take the following precautionary measures. Kati abawadde precautionary obubadi precautionary measures obubadi bw'olina okukozesa okusobola okusimatuka ensonga eno. Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine abitadde mu post eno. Njagala ovuge video. Agambye atya, disable live location sharing on your phone and all apps that track your location. Mwabayina smartphone, jako live location gidisablinge because basobola okutrackingira ku simu yo. Number 2, avoid moving alone or in predictable routines or routes and times, especially at night. Weewale okutambula wekka, mutambule mu groups.
era weewale otambula mu bifo by'obadde otambuliramu bulijjo, era weewale okukozesa amakubo g'obadde okozesa bulijjo gakyuse. Obanga obadde oyita mu mulyango gw'emmaaso, tandika okukyusa emiryango. Obanga obadde ogenda mu bbaala bweti, kyusaamu naddala mu nnaku zino 10 ezisigalayo nga tetunnagenda kulonda. Number 3, agambe do not remain in one location for extended periods. If possible, do not sleep in one place. Obubaka buno bugenda eri abakulembeze ba NUP ne ba activists ba NUP. Tosigala mu kifo kyekimu okumala ebbanga ddene, era teweebaka mu kifo kyekimu okumala ebbanga ddene. Number 4, if you identify a suspicious vehicle or motorcycle following you, weebeereremu. Bw'otegeera nti waliwo pikipiki oba emmotoka ekugoberera, weebeereremu. Kolanga wayise we yakola bali bagenda Kubakwatta n'ennyanzi. Nze kulwakweyimirire oba osobola myansa, because bagenda kuyoola. Number 5, ensure that your immediate family members, especially children, are in safe location to deny security roads to the chance of using them as a bite. Making sure nti family yo abaana bo okusingira ddala bali mu kifo ekiri safe, okwewala abasajja bano okukwata abaana bo babakozese nga bait kitegeeza ki? Babakozese baleme kukozesa bakozesa okukola gwe kyoyagala, because mu kaseera ke tugendamu basobola okukwata omwana wo ne bagamba yogera kiro otakyogera omwana agenze. It is possible. Bye bino ebigambo Kyagulanyi byatadde. Measures, security precautions zaatuwadde ziri 12 kati ndi muzikuyitiramu. Number 6, watch out for strangers hanging around your home. We request the neighbors of our leaders to also alert them in time whenever they see suspicious people around their homes. Watch out for strangers hanging around. Weewale abantu b'otamanyi okuba nga bayitaayita ewuwo, era basaba banneiba b'abakulembeze okutegeeza abantu bano mu budde whenever they see, buli we balaba abantu abo nga beeyisaayisa. Ask your family and friends to avoid disclosing your whereabouts to anyone without first verifying the identity of those asking and their intentions. Tegeeza family yo n'emikwano gyo tebagezaako wadde n'omulundi n'ogumu okugaba location yo singa wabawo omuntu agibuuza ng'omuntu oyo tebamanyi kigendererwa kye. Number 8, if your family member or friend calls you urgently requesting to see you, do not immediately agree to meet them or disclose your location. First verify independently, because loved ones are often put on gunpoint to disclose details and location of our people. Agambye singa omuntu yenna mu family yakubira essimu nga akusaba okumiitinga immediately, agambye nti togendayo immediately, sooka okole okunoonyereza okuli independent nga tonnaba ku disclosinga wooli, kubanga abantu bano ba family member baffe bamanyi okuteekebwa ku gun point ne babagamba tugenda kukuba essasi, tubuulire waali, oba mukubire omugamba ajje wano, oba mulimbe, because kino bakikozesezza nnyo ku ba comrades bangi bazze nga bayita mu baŋŋanda zaabwe. Yensonga lwaki wali yagambye nti put your family, close family members, mainly your children, your immediate family, in a safe location, okwewala okukozesebwa nga bait. Now, number 9, agambye avoid sensitive conversations, especially about vote protection. Plan on direct phone calls. Also, delete messages or group chats or documents, etc. concerning your planned activities, especially vote protection, however legitimate they may be. No, number 9 nkulu. Njagala ojuwa obudde. Avoid
having sensitive conversations, especially about vote protection plan on direct phone calls. Weewale okukola emboozi eri sensitive, emboozi ey'ekyama, especially ku vote protection plan. Ekimu ku biraga nti ekibiina kya NUP kyeteeseteese mu nsonga eno. N'agamba era sangula message oba group chats oba ebiwandiiko n'ebisigadde ebibaddeko planned activities, mainly vote protection. However, newe zinaaba nga ziri legit, bisangule, because we bakwata basobola obikozesa against you. Gwe ssebo oba nnyaba atulaba, obadde olowooza bintu bya kusaaga, kati ebintu kasabizeemu security precautions, kirabika firimu evudde ku nnyanjula. Namba 10 agambye secure your phone with a strong password, not just fingerprints or face ID. Essimu yo giteekemu strong password. Not only face ID, because face ID basobola okukwata by force ne bagisaamu. N'agamba teekamu a strong password. A strong password. Number 11. Trust your instincts. If something feels wrong, it probably is. Agambye weesige instincts wabazita batya? Weesige omutima gwo. Singa omutima gwo gugamba awantu awo sigenda gendawo, wallahi kiba kitegeeza wakyangu togendawo. Namba 12 esembayo. Remain calm but vigilant at all times. Sigala ng'oli mukkakkamu naye ng'oli mwegendereza ebbanga lyonna. Kugambye ebigambo bino nti kacyanga tutandika bintu bino, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alina posti zazze nga takola. Eno posti gy'akoze olunaku olwaleero bassebo ne bannyabo kiba kitegeeza nti erina amakulu mangi nnyo, era gwe atulaba tusaba ogiwe amakulu. Amaliriza ng'agamba even with the prevailing situations, make it a point to continue agitating, mobilizing and organizing for protest vote 2026. To the people of Uganda, the regime will target leaders, but they cannot kill us all. They cannot arrest us all. Do not wait for any leader to tell you what to do. Let's take everything upon ourselves. If our polling agents are arrested immediately, because the polling agents, if our polling agents are arrested immediately, become the polling agent. If one leader is picked up, even if it is me, let that not dampen our spirits. We are the leaders. We are the ones we've been waiting for. Akugambye abantu be Uganda, eno regime egenda kutagetinga abakulembeze naye tebasobola kututta ffenna. Bagenda kusiba abakulembeze. N'agamba nti tolinda mukulembeze yenna kugamba kyakukola. Twekolera ebintu bino ffeffekka. N'agamba singa polling agent bamukwata yenna ng'olaba bamukutte, akaseera ako gwe kennyini fuukirawo polling agent. N'agamba singa omukulembeze bamukwata ne waanaabanga ye kennyini Bobi Wine, n'agamba nti toggwamu maanyi, yeffe bakulembeze be tubadde tulindirira. Kwegamba mu bufunze obuyinza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ebula ennaku 10 tugende mu kulonda abukwasizza bannayuganda. Abukwasizza bannayuganda.
mu post gy'akoze just 1 hour ago n'ategeeza urgent security notice to all NUP leaders and activists. Ogwange ngukoze nkusomedde zonna precautionary measures 12 zawadde bannayuganda. Kino kitegeeza ki Bobi Wine okukola such a post? Kitegeeza to the public, to the international community, nti what we are going in on the 15th of January is not just an election, but it is a war. Mu bigambo bya Bobi Wine kyategeeza. Because bwetuba nga tugenda mu kalulu, tewali nsonga lwaki avayo gamba abakulembeze ne ba activists okukola ebyo byabagambye. Ekitegeeza akozesezza incidents ezappeningawo mu 2021 because 2021 kikirize kigaane Bapulaninga off guard. They were unaware. This time round they have spent 5 years nga beteekateeka era buli kigenda okutuukawo bakimanyi kino okutuukawo because kyabatuukako. Okawulidde akantu ako kati agambye ng'ebula ennaku 10 wakati wa leero n'olunaku lwetugenda olonda making sure nti weebeereramu. Okategedde bane mubeere bulungi nze ogwange ngukoze.